Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Tumtendereza Allah atusiza ku episode yaffe oba oli awo esembayo ku byafaayo bya Adam alaihi salatu wassalam. Era tumusaba okusasana emirembe eri nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Omulabi omulungi azatugoberera twatandika Adam alayhi salatu wassalam. Oba oli awo leero tugenda ku recordinga oba tugenda kuweereza episode yaffe esemberayo ddala ku bulamu bwa Adam alayhi salatu wassalam. Seka Mahadi bwe ndi nayo olunaku olwaleero nga bwe tuweerera buli lunaku nga tubaweereza olunaku olwaleero tusaba mutukkirize tubanyumize kufa kwa Adam alayhi salatu wassalam. Twasembayo mu episode yaffe yasemba nga Habiru ne Kabiru batabani be bafunye obutakkaanya ku mukyala. Kabiru natta muganda we. Adam alayhi salatu wassalam n'anakuwala alayhi n'ebigambo byayogera n'agamba nti qala inna hadha min amali innahu min amali shaitan. Omulimu gwe bakoze gwali mirimu gyaki ya shaitan. Era Adam yatulagirawo okuva dda nti innahu aduwwu mudillu mubin. Okuva dda Adam ye mulabe waffe mulabe wa shaitan wa Adamu n'abamuvamu bonna. Naam, era kaweefuba azza atambula ne kati ye kaweefuba mukoze kyajja okulayira n'agamba nti lakuweyannahum ngenda babuza. Wallahi kaweefuba mukoze yatandikira ku Adamu ne Hawa mu jjana abaana baabo naffe abazzukulu ate abazzukulu. Allahu akbar. Fe ate kiri bulala asabukidde ddala nnyonnyi ekigenze akubisizzaamu byonna ekigendedde ddala ewala. Olunaku olwaleero inshallah Kamadi tuganyumya ku Adam alayhi salatu wassalam okufa kwe. Oluvannyuma lwa Adam alayhi salatu wassalam okuwangaala ebbanga eryawanvu ennyo ekigenze ewala. Marat ayyamu wayita ebbanga gwanvu nnyo ekigenze ewala. Kubanga Adam alayhi salatu wassalam Allah ali amuwa okuwangaala emyaka 1000 oba oli awo fune bagatta ejange ne jjajjange ne jjajjajjajja basogatta family nga bwe gyetambula jjajja abazzukulu okuweza emyaka gya nabbi waffe Adam alayhi salatu wassalam. Naye nga Allah amuwangaaza ekigenze ewala. Naye Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu ta'ala atunyuza mu hadithi emu n'atugamba nti inna Adama lamma hadarat al-maut qala li banihi. Adam alayhi salatu wassalam okufa bwe kwali kumutuuseeko yagamba batabani be n'abagamba inni ashtahi min thamarati al-janna. Ninaye ekibala kyenjoya min thamarati al-janna. Ekibala mbibala byaki by'omujjana. Nga mu butuufu mpulira njagala nkole ki njagala kiryeko. Tukiraba wano abantu babagenda okufa naddala nga bali ku bitaana dwaliro eyo. Oyinza obbanga abaddaga kyennyanja naga mundeetere ku kyennyanja ate twanguwa bireeta ate nga kisiike aladde baffe tubafaako nnyina tukola ki tubikola. Yani Adam alayhi salatu wassalam era waliwo seeka n'ababeera nga bali akyali mu bulamu bwe nga Allah tanaamulwaza naga nti kati nga nze nawangaala ne muganda wange Sheikh Mahdi Mugwisa rahimahullah rahmatan wasi'a. N'angamba mu bulamu bwe nti muganda wange bw'olabanga nafuyeemu oba nga ndi ku kitanda ofunanga kakooko abasawo ne banga baganye n'onjiwayo. Adde musajja munyiwa kakooko. Saba Mungu Allah amusiime amusonyiire ebyamusobako. Allahumma amin. Amuwe n'ekijja mu kakooko mu bulamu bwalimu kati. Allahumma amin ya rabbi. Amin ya rabbi. Kati Adam alayhi salatu wassalam naye yayo kakooko ke kyali kibala mu bibala by'omujjana. Allah asinga okumanya kyali kibala ki. Amalo kiyo yagambye batabani be bagende bakireete. Batambulira ddala ne bangu ogenda okukola ki okukireeta. Naye baba batambula bagenda ne basinkana bamalayika. Bamalayika ano be basinkana bamalayika ne bababuuza maturidun biki kyemwagala matatulibun kiki munoonya. Ne bagamba taata waffe ali bubi naye atutume tubeeko nekikola ki kitumuleetera mu bibala by'omujjana era mwattu kye tuli mu kunoonya. Bamugamba irji'u muddeyo ila abikum eri taata wammwe fa innahu qad qudiya. Taata wammwe yamaliza ddala okukola ki okufa ebibulamu bw'ensi. Naye nga Adam tannaba kufa
Allah tabaraka wa taala mu hadithi ndala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atunyumiza n'atugamba eva kwa Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala nti Adam Allah amala okumutonda ayina abantu be yamulaga. Adam alayhi salatu wasallam namubuuza man haula ate abo be baani? Kyaba Allah mudamu namugamba nti haula dhurriyatuk, abo be bagenda okuvaamu ila yaumil qiyamah, okutuusa kunaku lwaki olw'enkomerero. Adam sekamaadi Adam alayhi salatu wasallam bamulaga nga naawe oli omu ku abo. Nange nalimu yalaba gurupu y'abantu bonna bangi nga balaba tabategeera ffenna abagenda omuvaamu ng'abantu bangi. Nabuuza Allah baani abo? Allah n'okumanya Allah subhanahu wa ta'ala ayagala nnyo nabbi waffe ono Adam alayhi salatu wasalam bw'atukira n'omubikkulirako n'amuga nti owaayi laba kuba naakuvaamu. Yalaba abantu baali bangi mwe nali naawe mwewali, naawe atulaba mwewali. Kyebava amugamba ate bali eri bendaba ayina we yalaba awaali bamasaamasa namugamba mwalimu omuntu yamwewuunyisa nnyo ajaba nga yamwewuunyisa nnyo ekigenze ewala. Kyava amubuuza ate oyo gwendaba amasaamasa nnyo ekigenze ewala yaani? Kyava amugamba nti oyo mutabani waani? Dawuda alayhi salatu wassalaam, oba muzzukulu wo Dawuda. Yamusanyusa nnyo nga bw'onaatambula wetambudde omuntu n'akusanyusa nnyo n'omuwayo ky'omuwa. Kati naye mu by'okumuwa ati yalina ssente z'agenda kumuwa ku budde obwo nti ajja zikozesa. Naye musanyu eringi n'amubuuza ayinayo emyaka emeka gy'agenda owangaala ku nsi. Allah subhanahu wa ta'ala n'amugamba ekigambo ekyamutiisa, n'amugamba nti muzzukulu oyo nga bw'omulaba awo Dawuda alayhi salatu wassalaam ngenda mumuwangaaza emyaka 6. Yamugamba emyaka 6 ejijja muffe gye tuwangaala olwaleero. Adamu ye n'abalabalamu ejiji nga wa myaka 10 nga bw'atunulira ono ow'enkaaga abanga awangadde ennaku 2. Ffe oba oliawo nga bwe tulaba omuntu awangadde yamukwatibwa nnyo ennaku n'agamba ya Allah tola ku myaka gyange, kale wakiri awezeeyo 10. Allah n'amutoolako Adamu alayhi salatu wassalaam emyaka 4 n'agigatta kwani? Ku Adamu ku Dawuda alayhi salatu wassalaam. Kati Adamu alayhi salatu wassalaam wano bamalayika lwe baali bamukimye nga bagenda omutwala obudde bwe bajja okumujjulula agamba owaayi omanyi omuntu ova mubulamu obwensi malayika taba omwekka wadde waliwo avunaanyizibwa otwala omwoyo naye bajja bangi buli omu nekyagenda okukola nti omwoyo bwe guba nga gubadde mulongoofu bajja bazze n'ebyambalo by'omujjana obuwoowo bagenda kuba buwoowo bw'omujjana ng'omwoyo gwe bagenda gutwalira balina oguteekateeka era bagutwalira kukutuusa Allah subhanahu wa ta'ala. Tugambe nti bakutwalira mu convoy era baba bakuggyeemu omwoyo protocol is being followed okitegeera ne bakutwala ng'owunya bulungi n'ebyo bifaanana. Kati Adamu alayhi salatu wassalaam convoy y'abalongoofu ejja agambirawo bano batwala abagenda ova mulamu obwesaabuza abaayi munoonya ki? Kiki mwagala ku budde buno? Kiki mwagala ki? Kowaayi tukukimye mukimye muntwalawa yakasiirako kaweddeyo musiraamu gira tugende nga yeerabidde kyalina emyaka gy'endagaano gyali yakola ne Allah subhanahu wa ta'ala nga yabyerabidde n'agamba nti bwe yalaba Dawuda n'amusanyusa alayhi salatu wassalaam ku myaka gye n'agamba nti Mungu omuddu oyo adde agenda kuwangaala emyaka mitini kujjange toolako emyaka 4 nyina mingi toolako 4 naye engeri gye kiri nti ne bwe tuwangaala emyaka emeka yatuma ne tuva mu bulamu obwaki obwensi. Laba Adamu ate obulamu tebukooyeko olaba ne jjajja waffe yeewuunya nnyo mwe tuva naye yennyini yatuuka kaseera ng'emyaka yagigaba naye nga ye akyalowooza akyali nayo. N'abagamba owaayi muntwala wankyalinayo kati ngamba owaayi weerabidde nti olina gwe wagigabira ngamba najjukira nti alina gwe yakola ki yawako emyaka bamalayika kwe kumutwala. Kati bamalayika bano omujja mulamu obwensi bano batabani be basinkana bamalayika nga bakutte amasuuka agava mu jjana nga gavudde mu jjana. Allahu tabaraka taala gabawadde bakutte obubazzi obugenda okusima bagenda okuziika Adamu alayhi salatu materials zonna ze bakozesa nga bakola ku mwana ku muntu avudde mu bulamu obwensi. Balayika bamubuuza bamalayika bwe babagambira nti mu kitammwe yavudde dda mu bulamu obwensi mukole eki muddeyo gye muli kwe kuddayo ne basanga Hawwa ngali ne Adamu alayhi salatu wassalaam ng'avudde mu bulamu obwensi. Kati bwe baatuukayo Adamu alayhi salatu wassalaam mu mbeera nti yali avudde mu bulamu obwensi
ne batandika omukolako emikolo egikolebwa ku mufu yenna yenna. Bamalayika be bateekateeka nabbi waffe Adamu alayhi salatu wassalaam. Emikolo gyonna Allah subhanahu wa ta'ala yabateeka, yasindika malayika ze zijje ziteeketeeke omuddu we Adamu alayhi salatu wassalaam, nabbi wa Allah. Yani Adamu alayhi salatu wassalaam okutandika ddala mu kumunaaza mu kusima entaana engeri gye nti be bajja n'ebikola byonna era tulabe nti n'engoye ezamuzingibwamu bonna be bajja malayika be bajja nazo maadhalika nga zivudde mu jjana nabbi wa Allahu tabaraka wa taala. Era bamalayika ne bamunaaza bulungi ne bamulongoosa ne basima entaana ne bakola ki ne bamuziika era ne bakola ki ne bayiwayo n'ettaka naye bamaliriza omuziika ne bagamba abange mu abaana ba Adamu hadhihi sunnatukum, baba wa wasuya kyetumulabe tukola namwe kyemukola kyemulina okukola kwani kubafuuba mmwe bonna bonna era tekyatandika kize kitambula ne bwotunulira mu mbeera kati naffe tukoppa bye baakola. Barakallahu fikum. Era twayiga omuntu nti aziikibwa atya nga tuyigira ku Kabil namaze okutta muganda bamalayika ne baddamu ne batugiza ku Adamu alayhi salatu wassalaam nga bwe balina okukola ki okuziika. Kutya omuntu walina okuteekebwa kuba twalaba kuba wetutunulira mu kiso eno Kabil tetulina bwe tulaba nti yanaaza muganda we naye Allah subhanahu wa ta'ala akitulaga ku nabbi Adamu alayhi salatu wassalaam nti engoye ze baamuzingamu bamalayika bajja nazo ne bamunaaza ne bamuteekateeka buteeka bulungi ng'omuntu walina okuteekebwateekebwa ng'agenda okuziikibwa ne bamusaalira n'okumusaalira oluvannyuma ne bamuziika. Kyova olaba essaawa yakakati mu wajibatil mayyit ebirina okukolebwa ku mufu yenna yenna nga byatteeka tulina obikola mwemuli ghasluhu okumunaaza bamalayika bamunaaza jjajja waffe takfiinuhu bajja n'amasuka agava mu jjana. Hadithi entuufu ya Abi Hurayra radiyallahu anhu batulaga nti bajja n'amasuka as-salatu alayhi bamalayika bamusaalira wadafunuhu era ne bakola ki ne bamuziika. Biri ebintu bimeka? Biri ebintu bina. Oba oli awo ne kaakati naffe we tubijjire okubanga tukola ki tubiteeka mu nkola naye nga tebivudde kaakati byatandika dda bamalayika kwe kubagamba nti hadhihi sunnatukum, eno ye sunna yammwe kyemulabe tukola kyemulina okukoleranga abafu bammwe ebbanga lyonna insha Allahu tabaraka wa taala. Adamu alayhi salatu wassalaam bwe buwangaazi bwobwo nga bwe twabulaba okutandika ddala mu kutondebwa kwe okutuusa ddala bwe yava mu bulamu obw'ensi. Mu kitabo kino kye tuze tutambula nakyo Sheikh Abdussalam ekya Qisasul Anbiya wetutuuka wano ku kufa kwa nabbi waffe Adamu alayhi salatu wassalaam batulaga nti ikhtalafu fi mawdhi dafni, nti abamanyi baayawukana mu kifo kye baaziikamu nabbi waffe Adamu alayhi salatu wassalaam, naye abasinga obungi boogera ne bagamba nti nabbi Adamu alayhi salatu wassalaamu yaziikibwa ku lusozi olw'olusozi lwe yaziikibwako gye baamugya Jabal Abi Qubaysi Makka oluli mu Makka. Oba oli abamanyi baidhawe bakyawukana kirimu ebigambo by'abamanyi bingi naye ng'ekyasinga okumanyikibwa ennyo Jabal Abu Qubaysi mu Makka. Oba oli awo Adamu alayhi salatu wassalaamu yakola ki we yaziikibwa. Abaana be yazaala abaana bangi nnyo nnyo ekigenza ewala naye abamu ku bo beebo Allah beyayogako mu Qur'an omuli Habiru ne Qabil era yalekawo mukyala we Hawwa yafa oba oli awo oluvannyuma. Naye era mu kumaliriza era batulaga mu kitabo kino nti baddamu ne bajjawo Adamu we baamuziika ne bamutwala mu Baitul Maqdis we yaziikibwa ne maama waffe Hawwa Nabiyullahi Nuhu alayhi salatu wassalaam. Yakola ekyo n'abatwala n'abaziika bombi n'abaliraanya n'abateeka mu Baitul Maqdis. Naye nga wallahu ekyolooza seekatali tekiraga nti kya mu sunna omuntu okuziikibwa n'abantu be. Naam, kya mu sunna kubanga ne Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam bamuziika nani? Bamuziika ne basahaba be ne Aisha radiyallahu ta'ala anha ne Abubakar Siddiq radiyallahu anhu n'abantu. Kya mu sunna oba oli awo osobola okulaba nti bannange bemanga afudde munzikanga ne mukyala wange n'abaana si muntaane wabula okubaliraanya kyandibadde kirungi omuntu aziikibwe n'abantu be oba oli awo kuba tulina we tukijja tekiva mu bbanga. Tulabye nti jjajja waffe Adamu alayhi salatu wassalaam yaziikibwa ne maama waffe Hawwa
netukiraba ku nabbi Muhammad ng'aziikibwa n'abantu be abamuli ku lusegere. Nabwe kityo abanoonya sunna bwe mwandiramye babaziike kumpi n'abo oba oli awo bwe mulowooza nti balungi gye muli. Sekamaadi ndoza tutuuse ku nkomerero ya Adamu alayhi salatu wassalam. Atulaba omulungi abadde atugoberera insha Allah. Mu episode yaffe enaabizzeeko tugenda tandika nabbi waffe Idirisa alayhi salatu wassalam. Tujja mutematema insha Allah mpola mpola oba oli awo n'okusingako bwe tutemetemye Adamu alayhi salatu wassalam. Okutuusa ekyo Allah kyanaaba atusobozesezza okubeera nga tukola ki nga tumuyigako. Oba oli awo ebyafaayo bino by the way abantu lwaki tubibawa Allah atuwamu ebyokuyiga bingi. Bw'otunuulira bye twogeddeko ku Adamu alayhi salatu wassalam bisamarayizinga empangala y'omuntu mu bulamu buno obw'edduniya. Bikulagana naawe engeri gy'olina okukola ki okutambuzaamu. Ate by the way bagamba history yeddiŋŋana ebikolebwa ebitulaba kati ebiri mu kukolebwa essaawa zino oba oli awo ne ku Adamu alayhi salatu wassalam ku mulembe ebyo byakola ki byakolebwa. Atulaba omulungi amannya Madde Abdussalam Abbas Senkindu wamu ne munnange Sheikh Mahdi Yasin Mulindwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bwetyo bwe tutambudde ne Sheikh Abdussalam nange Sheikh Mahdi Mulindwa mu byafaayo by'abannabbi bammwe abiri mu abataano wakati mu kuba nti twakayogerako omu yekka Adamu alayhi salatu wassalam. Era ng'olwaleero Mungu atusobozesezza ne tutuuka ku nkomerero y'ekyafaayo kya Adamu alayhi salatu wassalam. Twamwogerako kuva nga tannaba kutondebwa biki ebyaliwo byonna byonna. Era tukubiriza tulaba omulungi bwe guba nga gwe mulundi gw'ogusoose okulaba clip eno tukubiriza okuddayo ku Al-Hidayah Islam Media onoonye ku byafaayo bino ebyabannabbi naddala ku Adamu alayhi salatu wassalam gwe tukyaliko. Onoonye era olabe clips ezo kuva gye twatandikira okumwogerako. Oba oli awo oyinza okufunamu ekyokuyiga. Tusaba Allah abatukuumire. Wa kullu amun wa antum bi khair. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.